Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi oguwedde abasuubuzi mu kibuga Kampala tebali lwerabira olw'enkuba eyatonnya amazzi ne ganjala mu bizimbe naddala ebiraanye omwala gw'e Nakivubo kakananga emmali yaabwe yonna eyonooneddwa. Kati olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga avuddeyo okusaasira abantu abafiirwa abantu baabwe mu njega eno ssaako n'emmali yaabwe. Waliwo abagamba nti abantu baali 4 abalala bagamba baali 7 abattibwa amataba naye n'ebyamaguzi baŋŋambye nti n'ensimbi enkalu zaakulugguka ne zigenda. Kale ndi wano ne bannange bano tuusa okusaasira kwaffe eri abo abaafiirwa abantu baabwe okusookera ddala n'okusaasira abasuubuzi abaafiirwa ebyamaguzi enkumo. Kamalabyonna kino kyekuusiza ku kuzimba omwala gwa Nakivubo okugenda mu maaso wadde agamba nti enkulaakulana eno simbi naye erina okukolebwa ku nnambika y'abakugu. Abakugu beetaagisa abaabisoma ne bamanya okuzimba mu mazzi oba kiyinza okuvaako akabaati ne bamanya oba kinaakosa obutonde bw'ensi oba nedda naye basoosowaza bantu. Waliyo bayinginiya abaasoma ogw'okuzimba mu mazzi ne mu ntobazi. N'emitendera gyennyini egirina okugobererwa nagyo girina okubeera emirambulukufu okusobola okwewala embeera ng'eriwo kati. Okulaakulanya ekibuga akibe kuzimba ku mwala gw'e Nakivubo akibe kuzimba wantu wonna oba mu lusozi kirina okugendera mu mitendera egirimu n'abakugu. Ono yalaze obweraliikirivu olw'embeera Uganda mweri gy'agamba nti yakweyiya nnyo naddala mu bavubuka. Kale ng'embeera bw'eti emalamu abantu amaanyi agakola. Obudde bwe tulimu mu Uganda bwakwerwanako abantu beerwanako basobole okweyimirizaawo. Ate abantu abasinga abali mu busuubuzi bakyali mu myaka mimpi. Egyo gy'emyaka omuntu w'alina okukola obuyiiya obw'enjawulo. Ekikangabwa nga kino eky'amataba bwe kijja kimalamu abantu amaanyi ate bwe kibaamu n'okufa awo okweraliikirira kuba kungi. Wano wasabidde gavumenti okufuba okulaba ng'eriyirira abasuubuzi bano abayonooneddwa ebyabwe basobole okugenda mu maaso n'emirimu gyabwe ate kikole mu bwangu. Oba omuntu abadde ne ssente ezikola kapito wa bukadde 10 bukadde 2 abamu n'okuziweza ezo tebaziweza zonna amazzi gazitutte. Kati omuntu anaatandikirawa kuliyirira abo oba okudduukirira abo abayonooneddwa ebyamaguzi basana ne badduukirirwa ng'enjaga yakagwawo. Omuntu waabonaabonera weetaaga okudduukirirwa. Okwewala okuwa abantu abakyamu ensimbi Katikkiro agamba nti gavumenti erina kweyambisa abakulembeze b'abasuubuzi bano. Kyangu nnyo okumanya abantu abayonoonedde ebyabwe. Okusooka abantu abo balina amaduuka n'amaduuka gamanyiddwa na buli akolera mu dduuka amanyiddwa. Bw'ekolagana n'obukulembeze bw'obusuubuzi balina emitendera gy'obukulembeze balina abakiika ku lukiiko lw'akasiita. Kyandibadde kirungi gavumenti ekolagane nabo bategeerere ddala abantu abafiiriddwa ebintu naye n'amazzi gye gaayanjadde wamanyiddwa. Kamalabyonna era talemye kutangaza ku nsonga y'okutwala omupiira gw'amasaza gw'akamalirizo ku kisaawe ky'e Nakivubo ne gutazanyulwa Namboole gye gubadde nga gubeera ekiseera kyonna. Naye omwaka guno abaddukanya ekisaawe baatutegeeza nga mu January eyo ekisaawe ekyo kigenda kuggalwa. Ndowooza oluvannyuma lw'emipiira gino gye bayita egya CHAN kitereezebwe waliwo bye balina okutereeza olw'okuleeta omupiira gwa Afrika. Tulina ekisaawe kyaffe eky'Obwakabaka ekyewankulukuku naye olw'okuba nti omupiira gw'amasaza ogw'akamalirizo gubako abantu bangi nnyo nga tulaba bayinza obutajja wankulukuku ng'ekisaawe kyokka ekiriwo ky'e Nakivubo. Empaka z'amasaza ez'omwaka guno zeewangula essaza lya Buweekula. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.